ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، tenda majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sokusasira ebyengira n'emirembe ku ekitiibwa nnyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo abanaamugoberera ku bulungi bwebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutya omwoyo gwange n'egyammwe kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira, n'okubeera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza okubeera nga tukola. Twebaza baganda baffe abali emabega okuteekateeka okusomesa okufaananako bwe kuti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala dhalika fi mizaani hasanatihim yawma alqiyama. Allah jalla waala abeere nga akibateera ku mizaani y'emirimu gyabwe emirungi ku lunaku olw'enkomerero. Tinaffe atuwa okubeera nti tuganyirwamu n'okutulongooseza enniya zaffe, abeere nga atusonyiwa ensobi zaffe, tuve wano ffenna nga Allah subhanahu wa ta'ala tutadde mbaddu basonyiye. Baganda baffe abatesitesi baŋŋambye okusomesa omusomo ogukwatagana ne al ihsaanu ila al jaari wal wasiyatu bihi, enkolagana y'omuntu ne baliraanwa be yalibadde etya mu Busiraamu. Ekisooka, taarifu ljaar, omuliraano kyeki. Imaamu Shafii rahimahullahu ta'ala yagamba kullu ma qaraba badanuhu badana sahibihi qila lahu jaar. Imaamu Shafii yagamba nti oyo yenna abeera nga omubiri gwe gusemberedde omubiri gwa munne ayitibwa nti muliraanwa we. Walmaana al islaahi, ate amakulu amalala aga sharia bagamba nti huwa almulasaqatun fi sakani au nahwi. Bagamba nti huwa almulasaqatu fi sakani, ye muntu gwe mubeera nga amayumba gammwe gakwataganye galinaaniganye, obanga ettaka lyammwe lyawula nsalosalo za mpaanyi. Ne bagamba naye ebirala ebifaananako bwe bityo kaddakaakin ng'amaduuka. Buli muntu yenna alina edduuka, ng'edduuka lye likwataganye n'eriryo. Walmahallaati, n'ebifo ebirala ebitundibwamu. Walmakatib, ne woofiises ez'enjawulo okuba nti zirinaanyiganye. Washarikaati, ne kampani, lyayinza okuba alina kampani ng'eriraanye eriyo. Walmuassasaati, n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo nga abantu bye batandikawo, oyinza otandikawo omulimu naye nga waliwo akuliraanye. Waqala alhafidhu ibn hajari rahimahullahu ta'ala, imaamu ibn hajari sheikh al islam inda almuhaddithina yagamba nti wa ismu ljaari, erinnya ly'omuliraano gwe bayita muliraano, yashmal almuslim walkafir, atwalirwamu, kitwaliramu erinnya bwe liraga nti muliraanwa litwaliramu omusiraamu n'atali musiraamu. Walabid walfasiq, n'omuntu omutya Allah omulungi ayingira mu baliraanwa baffe. Walfasiqu, n'omuntu nga mwononefu kasita bagamba nti muliraano ayingiramu. Wasadiq waladu, ne mukwano gwo n'omulabe wo bonna bayingira mu miriraano. Walgharib walbalad, walnafi'u waldar, walqarib walajnabi,
agamba kiyingiramu era n'omuntu omugenyi azze obuzzi nga lwalumu n'abeerako naawe abeera muliranwawo, wakadhalika n'omuntu omutuuze ewaabo wedda abalibwa nti muliranwawo. Imaamu Ibn Hajar agamba kiyingiramu omuntu ng'omufunamu emigaso n'omuntu nga tomufunamu migaso asigala muliranwawo. Wakadhalika kiyingiramu omuntu gw'oyinako oluganda n'omuntu gw'otoyinako oluganda. Wal aqrab dara wal abad, Imaamu Ibn Hajar yagamba mulirano yagugaziya nnyo, guyingiramu omuntu ng'ennyumba ye eri kumpi neyiyo n'eri ewala neyiyo. Walahu maratib, era agamba nti omuliraano guyina amadaala ba'duha a'la min ba'di, naye ng'agamu gajja gasiŋŋana. Faalaha, muliraano gusinga okubeera ne amadaala amangi, majtamaat lahu thalathatu sifaati, bwe guba gukuŋŋanyiza ebitendo bisatu nga bwe tujja okubeera nga tubiraba fi taqsim, mu kubeera nga tugabanya emiteeko gy'emiriraano. Omuliraano bwe gubeera nti bwe gutyo bwe gwogerwako, abamanyi bwe batyo bagwogerako nti omuliraano kitegeeza ebyo byenva okwogera. Obujulizi mashru'iyat al-ihsanu ila al-jari, obujulizi obusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala nga atukubiriza n'okutukuutira okuyisa obulungi abantu betuwangaala nabo nga bayingiddemu emiteeko gyonna. Oyinza okuba owangaddeko naye kaseera oba walubeerera oba mukwano gwo basi mukwano gwo, naye kasaabeera nti muliraano ayingira mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala gyeyatukubirizaamu okuyisa obulungi baliraanwa baffe oluvannyuma lw'okwogera emiteeko gy'abantu betulina okuyisa obulungi, then n'abaliraanwa teyabalekaayo owekitiibwa Allah. Aya eri mu suratu Nisa aya ya 36. Allah tabaraka wa ta'ala agamba wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, sinza Allah subhanahu wa ta'ala tomugattako kintu kirala kyonna. Wabil walidaini ihsana, oluvannyuma oddeko okuyisa obulungi bakadde bo. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala okutulaamira okuyisa obulungi abakadde, yazzaako wabidhil qurba, n'abantu betulinako oluganda ku namba 3. Wal yataama, ne bamulekwa Allah n'atukuutira okubayisa obulungi. Wal masakin, n'abantu abanaku nabo Allah jalla waala n'atukuutira okubayisa obulungi. Then najjaako wal jari dhil qurba wal jari al junubi, ne baliraanwa baffe abo betulinako oluganda. Wal jari al junubi, ne baliraanwa baffe naye nga tetubalinaako oluganda lwonna, Allah yatukuutira okubayisa obulungi. Wassahibi biljambi, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wassahib biljambi, amanyi bamuvunula nti ye muntu akuliraanye akuli ennyo ku lusegere, bavunulamu nga mukyalawo, ne bavunulamu ng'omukozi owawaka, ne bavunulamu ng'omuntu atula naawe mu motoka nga mugenda mu safaari, oba nga wano mu darus wetuli abeera ayingidde mu kigambo ekigambo wassahib biljambi, muliraanwa waakuli ku lusegere ennyo. Wabni sabiili, oluvannyuma n'abatambuze Allah n'atukubiriza obayisa obulungi. Wama malakat aimanukum, naawe begiba gifuga emikono gyammwe egya ddyo be baddu. Allah subhanahu wa ta'ala mweyo aya yatukuutira okuyisa obulungi baliraanwa baffe oluvannyuma lw'okwogera ensonga enkulu ennyo ey'okumusinza n'okugondera bakadde baffe n'okuyunga oluganda. Egyo gyonna misomo giriko hukuuku ezeeyawudde, naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutulagira okuyisa obulungi abooluganda n'abanaku yazzaako baliraanwa baffe okubeera nti tubayisa bulungi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama naye yayogera n'atukubiriza okuyisa obulungi abakadde. Hadithi eva ku Abdullah ibn Umar ne mukyala wa Nabbi ayitibwa Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mbaka yagamba nti ma zaala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, muttafaqun alayhi. Aisha yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti
ma zaala jibrilu yusini bijari, jibrilu teyalekeraawo kunkuutira kuyisa bulungi muliranwa wange. Amakulu buli jibrilu yajja nga awali nabbi ng'amukubiriza nti muliranwa, nga jibrilu lwajja awali nabbi amujjukiza muliranwa. Nabbi agamba nti jibrilu yankuutira muliranwa wange hatta dhanantu, okutuusa ekiseera kyatuka nendowooza ti annahu sayuwarithuhu, nti agenda muteeka mubasika, kubanga mu sharia tulina abantu abasikira omuntu ng'afudde olw'okuba nti be bamuli okumpi. Naye nabbi aga nti jibrilu engeri gye yankuutiranga mu muliranwa wange natuuka okulowooza nti kati ekiddako agenda kuŋŋamba nti bw'oba ofudde muliranwawo ayina omugabo gwafuna ku byobugagga bwo. Ekikiraga bukulu bwakuba nti jibrilu yayitiriza nnyo okubeera ng'akuutira owekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama okuyisa obulungi muliranwawe. Fal ihsanu ila aljari wa tibu almuamala, omuntu okubeera nti oyisa bulungi baliranwabo, wa tibu almuamalati lahu, n'okubeera ng'okolagana bulungi nnyo n'emiranwawo, min sha'bi al-imani, abamanyi bagamba ge gamu ku matabi g'obukkiriza agalaga omuntu omukkiriza. Wasimati almu'minu, era ze zimu ku mpisa z'abakkiriza, omukkiriza empisa emu ku mpisa ze kuyisa bulungi baliranwa. Fal ihsanu ila aljari, abamanyi bagamba nti okuyisa obulungi muliranwa, aidan min ahammi asbabi saada, ze zimu ku nsonga z'omuntu okuba nti agenda kwesiima kuno ku nsi. Lilfard, ng'oli omu bw'oba oyisa bulungi baliranwa kifuuka ensonga okwesiima. Walmujtamaa, ne society, abantu abawangalira awamu besiima olw'okuba nti bakolagana bulungi. Falinsanu qalilu binafsihi kathiru biikhwanihi wa jiranihi wa ahlihi, omuntu wobeera omu oyinza okwesiŋŋana nga teweemalirira, naye bw'obeera n'abantu bo, bw'obeera n'abaliranwa, bw'obeera ne baganda bo, wesiŋŋana nga mwegasse ne mubaako kimusobola okukola n'okutuukako. Kyoboolanga owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama nafa sifata al-imani ala man la yuhsin ila jari au rijali. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana, yajja ku muntu ekitendo ekyobukkiriza n'akimugirako ddala olw'ensonga eki kasaba musiŋŋaanamu ekitendo ekyokuba nti talongoose eri muliranwawe. Nabbi yamuggyako ekitendo ekyobukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu eri Bukhari ne Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna bw'abeera nga akkiriza Allah nga n'olunaku lw'enkomerero akakasa nti gye luli, fala yu'dhi jarahu, tanyiizanga muliranwawe. Kasoobanga okakasa nti olunaku lw'enkomerero gye luli, ng'okakasa nti ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba nti ebikwatagana n'okunyiiza muliranwawe biviireko dda. Wa anhu aidan ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti annahu qaala, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama, man ya'khudhu anni haula'i alkalimat. Nabbi lumu yayatudde ne basahaba n'ababuuza ekibuuzo kino nti man ya'khudhu anni haula'i alkalimat, ani ayinza okunzijako ebigambo bino, fayamal bihinna, abikolereko, au yuallim man yamal bihinna, oba kale abiyigirize oyo anabikolerako. Kitegeeza bukulu bwa bigambo ebyo nabbi bye yali agenda okwogera. Yabagamba basahaba nti ani anzijjako bino ebigambo agenda abikolereko, oba kale ayinza obutabikolerako, naye olw'obukulu bwabyo ng'ajja kubiyigiriza omuntu yenna anaasobola okubikolerako. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah agamba, fakultu ana ya Rasulallah, ne mugamba nabbi nze. Kino kikulaga engeri basahaba gye baayagala ennyo okuteeka mu nkola eddiini, kubanga ebigambo bino nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tannaba kubyogera. Abasiraamu bangi oyinza okumugamba nti ngenda kubulira ebintu bino, bw'onoobikola Allah agenda kuwejjana, ani ampa obweyamu nti anaabikola. Oli agamba mala biwulira, nze okuleeta ekigambo nekinnemerera, naye teyagaa nti mala biwulira. Nabbi yabuzabuza ani ne ampa obweyamu nti bino ebigambo agenda binzijako abiyige.
oba kale abikolereko oba abisomesa n'abikolerako. Abu Huraira yagamba bugani nabbi nze nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira agamba fa akhadha biyadayhi au biyadi, nabbi nankwata ku mukono, faadda khamsa, nabala ebintu 5 byagenda omubuulira, kitegeeza 2 nabala nti 2 byengenda okubuulira. Nagamba ekisooka ittaki lmaharim takun a'bada nnas. Ittaki lmaharim, ekisooka ku bintu 5 nabbi byakuutira Abi Huraira, yamugamba tya weewale nnyo ebintu Allah byeyaziiza, ogenda kubeera nga gwe okyasinza abantu bonna okusinza Allah. Almaharim kisingiramu ensalosalo za Allah, buli kintu kyonna kyabaga nti ekyo Allah yagamba notosukkawo nokomaawo. Yamugamba nti bwonookola ekyo ogenda kubeera omuntu asinga abantu bonna okutya Allah. Namugamba ekyokubiri, warudi bima qasama Allahu lak, siimanga nnyo n'ekyo kyonna Allah tabaraka wataala kyabanga akugabidde. Takun aghna nnas, ogenda kubeera omuntu asinga abantu bonna obugagga. Kyekyokubiri. Abantu bangi tulina ebizibu, naye ngaebizibu byonna byetololera ku muntu kuba nti si mumativu, tali contented n'ekyo Allah tabaraka wataala kyamuwadde. Abantu abasiimu ne Allah kyabamuwadde batono nnyo. Alaba nti yalibadde nga gunti, alaba nti lwaki yesi yafunye kiri. Naye nabbi yamugamba nti gwe siima na kyonna Allah kyabanga akuwadde, ogenda kubeera omuntu asinga abantu bonna okubeera nga oli mugagga mu mutima gwo. Kubanga omuntu bwasiima n'embeera Allah gyaba amutaddemu, toyinza kumusiŋŋaana ng'akola obulabe ku munne, kubanga mumativu n'ekyo Allah kyamutaddemu. Era omuntu yenna embeera gy'olimu olwaleero, manya nga bumanya nti Allah eyo gyakyakwagalamu okubeera. Era lwanaasalawo ogiveemu ajja gikugjamu. Era abantu bangi beebuuza lwaki kino nze, ekyo kikutuuseeko olwokubanga Allah akyayagala obeere bwotyo. Bw'anaayagala okyuka ovemu embeera era agenda kukukyusa. Abantu bangi bazimbye amayumba ag'ebbeeyi aga ssente nnyingi, naye nga mu biseera bya bwavu. Ndi muntu yenna n'abuuza nti omusajja asobodde atya okuzimba ennyumba eyo mu bwavu? Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti kati ajja gizimba mu bwavu, abantu bakaba yajja gizimba. Kyovula Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza abantu nti ahum yaqsimuna rahmata rabbik, abantu okuba nti batuuka okuba balaba gundi kyalina si yalibadde nakyo, nze naalibadde nakino, ono tagwanira kino. Allah yaga nti mmwe mugabanya empangala ya Allah abantu, empangala Allah gyagabanyizaamu abantu nti ono alina kufuna kino, ono alina kufuna kino. Allah yaga nti nahnu qasamna bainahum maishatahum fi lhayati dunya, ffe twagabanya empangala yammwe mbulamu buno obwensi, ono kimutegeera agenda kubeera bwati, nono bwati, nono bwati, nono bwati. Ekyo kiri mikono gya Allah. Omuntu asobola okubeerawo nga akola nnyo naye nga tafuna. Lwaki? Kubanga al arzaq biyadillah, ebyenfuna biri mu mikono gyani? Gya Allahu tabaraka wa taala. Yasalirawo nti kati gweogenda kufuna kino, togenda kufuna kino. Allahu subhanahu wa taala. Nabbi namugamba ekyokusatu, namugamba nti wa ahsin ila jarika, longoosa nnyo eri muliraanwawo. Takun mu'mina, ogenda kubeera mukkiriza. Weewunya eno hadisi ekulaga nti ebigambo bya nabbi tebikoonaganamu n'akamu. Wali nabbi agambye nti omuntu yenna atalongoosa eri muliraanwawe, anyiiza muliraanwawe, agali taba mukkiriza, amuggyeko ekitendo ky'obukkiriza n'agaana. Ate wano akinywezezza ku muntu yenna alirongoosa eri muliraanwawe, nekiraga nti ebigambo bya nabbi tebiri mu tadwaru, kubeera nga bikubagana. Nabbi yamugamba nti wa ahsin ila jarika, longoosa nnyo eri muliraanwa. Takun mu'mina, ogenda kubeera muntu mukkiriza. Namugamba nti wa ahib linnas, ekyokuna yagaliza nnyo abantu ma tuhibbu linafsika, ekyo naawe kyeweeyagaliza. Basiraamu banno baagalize kyeweeyagaliza, baganda babakkiriza baagalize naawe kyoyagaliza omwoyo gwo. Namugamba ekyokutaano ekisembayo omwoyo hadisi, namugamba nti wala tukthiru dhahk, toyitirizanga nnyo okuseka, toyitirizanga nnyo okuseka eva nga obudde bwe bwonna oba oseka. Okuseka tekugaanibwa mu busiraamu. Era Abdullah ibn Umar olunaku mubaabuuza nti basahaba bannabbi baali baseka.
n'abagamba nti baali baseka awamu n'okuba nga balina imaani mu mitima gyabwe ng'eringa ensozi naye tekyabaganda kuseka. naye okuyitiriza okuseka nabbi akiganye sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza okgenda mu kifo kyonna nga kisesa busesa bantu omukkiriza kiba kimwewazibu okgendamu. waliwo efe ebitegekebwa kandolindoli nga bojja simugendayo kuseka, ebyo ebifo biba bigandibwa omukkiriza okubibeeramu. nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti wala tukthiru dhahk, toyitirizanga nnyo okuseka. n'agamba nti fa inna kathrata dhahk, kubanga okuyitiriza okuseka tumiitu lqalb, kulwaza kutta omutima gw'omuntu. rawahu tirmidhi wa ahmad wa sahahahu al albani. so almuhimu mu hadisi eyo mu bintu ebitaano nabbi byayigiza abi huraira mulimu okuyisa obulungi baliraanwa baffe. hadisi ero endala etunyonyola okuyisa obulungi baliraanwa wa an aishata radiyallahu anha, eva ku maama waffe aisha allah asimye ku ye, qalat, agamba qultu ya rasula allah, nagamba owange omubaka wa allah, inna li jariyatain au jariyain, yamugamba nabbi nina emiriraano gya mirundi ebiri. fa ila ayihima uhdi, ku miriraano gyombi ani gwemba mpanga ebirabo, gwemba ngaba ebirabo. twasobola okuba ne baliraanwa nga bawerako. kati aisha abuuza nabbi nti nina baliraanwa naye ku bonna ani gwemba mpa ebirabo, gwemba ngaba ebirabo. qal, nabbi namugamba ila aqrabi minki baba, ila aqrabi minki baba, namugamba oyo asinga okubanga omulyango gwe gusembedde nnyo ku gugwo, akusinza okukusemberera ngaomulyango gwe guli kumpi nnyo n'ogugwo, buli lwoba ogaba ebirabo gwobaowa. lwaki? kubanga ebiseera ebisinga buli ekiyingira ewuwo akiraba, buli ekifuluma ewuwo akimanyi, bwofuna ekirungi aba amanyi. kati nabbi namuga nti ono asinga okuba nti omulyango gwe gusembedde nnyo ku gugwo, buli lwoba ogaba ebirabo bisobola okuba ebingi nga n'abalala bajja kufuna, naye yamugamba oyo gwobeeranga osookerako. hadisi eri mu bukhari. wakad awsa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, era nabbi mukwagazisa basahaba be n'okubakuutira okubeera nga bayisa bulungi nnyo baliraanwa baabwe. yatuuka n'okuba ng'atunula mu bintu ebifumbibwa byetufumba awaka. omuntu afumba nva, nyama. nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akutira sahaba ayitibwa abi dharri, n'amugamba nti ya aba dharri, owange gwa abu dharri oba aba dharri, idha tabakhta maraqatan, bwobanga ofumbye enva zonna oba supu, fa akthiru maaha, itirizaamuuko ku supu, itirizaamu amazzi bwoba ofumbye enva. watuahid jiranak, osobole okuba nti enva ezo osenerako neibawo nobeera nga omuwaako. nkoko yiyo, nyama yiyo, waguze yiyo n'abaana bo, naye nabbi amugambye baweerezeeko, kubanga obadde okalirira akawoola budda la shakka kabatuuseeko, oba bagirabye ng'eyingira. ebyo byonna byonna nabbi saa sallam namugamba okufuna baraka mu byogenda okulya n'okubeera nti tonyiiziza baliraanwa, beeranga nabo obongeramu kasupu ak'enjawulo. kibale kitegeeza nti tugenda tuteekamu bingi ebiyinza okumala baneiba bonna. la neiba asobola okuba alina abaana nga bakusinga, abasinga abewuwo. kibale kitegeeza nti oteekemu enva ezinamala baliraanwa bonna ne famire ye, wabula teekamu ekyo kyonna kyoyinza okuwaayo ekitonotono, nabo ne bakimanya nti neiba alina kyasobodde okubeera nti atuweereza. wani abdullah bni amr bni as radiyallahu anhuma annahu qaal, abdullah bni amr okuteeka mu nkola ekigambo ekyo nabbi kyeyakuutira abi dharri, dhabaha shatan, lunaku lumu yasala akabuzi. faqaala, n'agamba abantu babawaka, hal ahdaitum lijarina alyahudi, abaffe muliraanwa waffe omuyudaaya mumuwaddeko
yakibuuza emirundi esatu bwe yamala n'abagamba nti nabbi yagamba Jibrilu yamukuutira okuyisa muliraanwa we obulungi kutuusa lwe yalowooza nti omuliraano gusobola okubeera nga gumusikira amakulu muliraanwa we nti asobola okubeera mu bantu abamusikira. Falihsaanu ila aljari sababu lighufrani dhunubi, ebimu ku birungi ebiri mu kuyisa obulungi baliraanwa. Ekisooka falihsaanu ila aljari, okuyisa obulungi muliraanwawo sababu lighufrani dhunubi, emu ku nsonga ezisonyisa amazambi. Abantu subhanallah tulina amazambi getukola naye ngaenkola gyojja olikolamu n'okuliddiŋŋana oba n'okuba nti olikola mu kyama nnyo nga tawuba gyokola temala Allah kusonyiwa zambi eryo. Olw'engeri gy'oliddiŋŋana n'oliddiŋŋana nga Allah buli lwatunulamu enniyayo nga tekimala kusonyiwa zambi eryo. Naye waliwo ensonga endala abamanyizi bajjanga bawa nti oyinza okukola eno Allah nakusangulako ate zambi ebadde ddene. Kati wakadhalika muliraanwa zezimu ku nsonga omuntu zayinza okuba nti ayisiza bulungi muliraanwa Allah namusonyiwa ezambi. Hadisi kwekyo ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, obujulizi kwekyo kyenva okwogera. Abi Hurairata radiyallahu anhu qaal, agamba qiila linnabiyi sallallahu alayhi wasallama, bagamba olunaku lumu owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne bamugamba nti inna fulana, omukyala ayitibwa gundi, tasuumu nahara, emisana ebiseera byonna aba yasiibye, watakuumu layla, ate ekiro ayimuka n'asaala oyo omukyala kimumanyikiddwako, watuudhi jiranaha, naye ekizibu kyayina watuudhi jiranaha bilisaniha, anakuwaza nnyo neiba we n'olulimi lwe, akosa nnyo muliraana n'olulimi omukyalo we. Awamu nekyo nga bamwogeddeko ibadaati zakola ennungi, asaala nnyo ekiro, ate nga wamu nekyo akusaala ekiro si mulimu mwangu. Watta abatusooka bagamba nti twalafubananga Allah okutuwa okusaala ekiro emyaka kumpi 20, Allah nakitugondeza luvannyuma nga ate wayise emyaka 2 netulyoka tufuna ladha obuwoomu bw'okuyimirira ekiro. Baba okuyimirira ekiro si ibada nyangu. Abamu bangi tugikomya mu Ramadhan, bantu bangi bayimirira mu Ramadhan, okuva Ramadhan lwe yaggwa khalas tebaddayo kuyimirira kiro, bagenda kuddamu lwe baliwulira nti balangiridde nti omwezi guwonesa. Naye omukyala baga yali asaala nnyo ekiro ate nga asiiba nnyo. Okusiiba kwe batenda wano kwa sunna, si kusiiba kwa Ramadhan. Buli lwowulira omuntu nga bamutenzeeko mu Busiraamu nti yali asiiba nnyo, baba teboogera kusiiba kwa tteeka, kuba okwetteeka buli omu akusiiba. Ne baga nti gundi asaala nnyo, baba tebategeeza sola zino kubanga ezo buli omu azisaala, baba bategeeza alina okusaala okwenjawulo kwasaala okwa sunna. Kati omukyala bamwogerako ebirungi bingi, naye ne bamwogerako ekintu kimu kyalina nti akola ki? Anakuwaza nnyo neiba n'olulimi lwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam uli yagamba nti la khaira fiha fahiya fi nnar, nabbi yaga taliimu kalungi konna era omukyalo oyo wa muliro. La ilaha illallah. Ono musiraamu nabbi gwayogerako, musiraamu asaala asiiba, nabbi yaga nti wa muliro. Waqiila, ate ne bamugamba nabbi nti inna fulana, waliwo omukyala ate omulala ayitibwa gundi, fadhakaru min qillati salatiha, ne bagamba nti tasaala nnyo, tamanyikiddwa mu basaaze. Wasiyamiha, era ne boogera nti tasiiba nnyo, tamanyikiddwa mu bantu abasiiba sunna. Wa innaha tasaddaq bil awtar bil atwari min al aqd, wa inna, era omukyalo oyo tasaddaqa, atera nnyo okusaddaaka okugaba bil atwari min aqti, jasi kino ekintu kyalinga gabeera mata ne bagakolamu ng'engeri ya bongo oba kyoyinza okuyita yogurt, naye nga baali tebabyagala nnyo, nga bakirabanga ekintu ekyawansi, ngaomuntu obimumwa tebabyagala, bo baali tebabyagala nnyo. Kati bayogera ekintu tyatera okusaddaaka, naye nekyasaddaaka si kirungi nnyo, abantu tebakyagala nnyo, tebyayagala ebyo kumusaddaakira mata nga tegakyali malungi. Wala yu'dhi jiranaha, naye kyalina kitumumanyiko
tanakuwaza neiba we oba baliranwa be bilisaniha na lulimi lwe. qala nabbi nabagamba hiya fi ljanna, oyo omukyala wa mujjana. just kintu kimu kitegeeza ensobi ze ezokuba nti alina obukendeevu mu butasaala, okuba nti alina obukendeevu mu kusiiba, okuba nti nebyagaba oluusi si birungi, ngaate allah yatugamba nti anfiqu min tayibaati ma kasabtu, bwe muba mbagaba gaba kisinga kuba kirungi naye mu ebyo byolina, naye ono byagaba si birungi, naye byonna bigenda mumusonyibwa lwa kintu eki jasi kulongoosa eri neiba. Okulongoosa eri baliranwa baffe ngambye ekimu ku birungi byakyo nti nsonga allah subhanahu wataala okubeera nti akusonyiwa amazambi. ekyokubiri al ihsanu ila aljari sababu lidukhuli ljanna, ekirungi ekyokubiri ekiri mu kuyisa obulungi baliranwa nti okuyisa obulungi baliranwa baffe zezimu ku nsonga gegamu ku makuba agayingiza omuntu ejjana. ejjana ffenna gyetunoonya, nabbi yatubuulira amakubo mangi mwe tuyinza ogiyitiramu gifuna. muliranwa wasobola okufuukira ensonga ey'okuyingira ejjana just muliranwa, naye nga ebirala byonna bibadde biganye, swala ebadde eganye, hijja ebadde eganye, ramadani ebadde eganye, naye neyibawo nakufuukira ensonga ey'okuyingira eki ejjana, nga bwe kyajja mu hadisi ya abi hurairata radiyallahu anhu. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nga hadisi era gyenva okusoma neyo yini gituva okusoma ekikola, inna fulana tasumu nahari wa takumu llail, bayogera inna fulana asaala kitono fadhakaru min qillati siyamiha wa salatiha wa innaha tasaddaqati bil awtari min aqti, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti omukyalo oyo wa mujjana. idhan okuyisa obulungi baliranwa nsonga mu nsonga eziyingiza ejjana, ate okubayisa obubi nsonga mu nsonga eziyingiza omuliro. wa min suwari lihsani ila aljari, ezimu ku ngeri zino zezimu ku ngeri ziri mwenda oba ebifaananyi butya bwe tulongoose eri baliranwa baffe. baliranwa baffe biki bye batubanja obakolera, biki omuntu byakola n'abalibwa nti alongoosezza eri neiba, bingi naye ngenda kwogerako mwenda. biki bye tuyinza okukola nebiraga nti tulongoosezza eri baliranwa baffe. ekisooka antalaqahu bisalaami wal bishasha, ekisookera ddala abamanyi kyebagamba muliranwawo kwe kubeera nga bwomusinkana omusiraamu omutolera salaamu n'ekyenyi ekyanjulukufu. bibiri, omutolera salaamu naye nga n'ekyenyi kyo kyanjulukufu. baliraana obutabatolera salaamu kibalirwa mu butalongoosa gye bali, kubanga salaamu fenna tumanya amakulu gaayo kumwagaliza mirembe, assalaamu alaikum. idhan ekyokubiri antuhanniahu fi lafrahi wa antuwasihi fi lahzani. ekyokubiri ekiraga nti omuntu alongoosa eri muliranwawe kwe kubeera nti omuyozaayoza buli lwaba afunye ekirungi, okumuyozaayoza buli lwaba afunye ekirungi, ate n'okumubeererawo bw'aba ali mu nnaku, ekikiraga nti olongoosa eri muliranwawo. okubeera nti buli lwabeera alina omukolo obeerawo, buli lwabeera alina ekimunakuwazza afiiriddwa oba ki obeerawo. ekyo kimu ku bifaananyi abamanyi bebaawa ne baga nti eyo omuntu akikola aba amanyikiddwa mu balongoosa eri muliranwawe. naye muliranwawe okubeera nti buli lwaba alina ennaku tobeerawo, buli lwaba alina omukolo tobeerawo, oba tolongooseza eri muliranwawe. ekyokusatu antusaidahu mastata'ata bilmaali au birra'i wa gairi dhalika, okubeera nga omuyambako mu ngeri y'akasente okusinzira ku busobozi bwo, okumuyambako n'akasente
neyibawo osobola okusiŋŋaana nga amasanyaze gavuddeko ewuwe nobuuza naye nga olaba ekyalo kyonna kyaka newogaka nomubuuza kyekiganya naga nti yaka yakoze eki yaweddeko naye nga ku ssimu yo sente kweziri tewali kigaana kubeera nga omugulirayo kayaka musobola okubeera mufiiriddwa mugenda kuziika talina sente neibawo zigenda kuziika baneiba basobola okuba nti basula enjala naye nga omusajja sente ozirina nemmere ate oluusi musuula ku kifo kimu bo basuza enjala ate gwe nosuula emmere kiro 2 ez'omuceere aye si muceere guno gukitalo bayita kitalo basmat nosuula basmat kiro 2 naye nga neibawo kimanyi abaana basuza enjala wata newebeera school fees fala mania okubeera nti omwana wa neiba atudde awaka babuuza ki ekimutuuziza jasi rimu ya mutwalo 1.5 lwaki tumuyambako neiba manyi bagamba baneiba baffe tulina okubeera nti tubakwatizaako ne kuki ne mu ngeri eya ssente. Ekyokuna wa adami lirtifai albina alaihi illa biidhnihi. Amanyi obumanya batunulira nnyo okuyisa obulungi baliraano abaffe bagamba obutasitula kikomera oba nyumba newanvuwa nnyo okusinga eya neiba okujjako ngaomaze kumugamba naye bameka bakikola aana bafaasise n'okusekanaga hoho neiba okusitula ekizimbe nekiba nga kiwanvu kuye nga akake kali wansi. Abasiraamu tebakifaako naye abamanyi batugamba omala kumugamba tigenda kusitula ekikomera kino kigenda kuwanvuwa naye nyumba yo kigenda gibikka. Basobola ositula ekizikomera empewo yonna ebadde yingire wa neiba naye teddayo kuyingira. Abalunda waba mulunzi wa nkoko olina asitula ekiyumba olina asitula ekikomera okuliraana ekiyumba kyo basi kimalira okuba nti enkoko zigenda kufa. Buli kasita asitula ekikomera ekiwanvu okusinga ekiyumba kye ekyenkoko nga neibawo enkoko zolunda ziba zirina okufa kubanga empewo egenda kuba tekyasobola kuyingiramu. Kati ekyo neiba bwe ogenda okikola olina kusooka kumala kubeera nga omugamba. Ekyokutaano baliraana baffe batubanja okubakolera wa antuhda ilaihi okumuwangayo ku birabo ebirabo just nga tewabaddewo ekintu kyonna naye nomuwayo ekirabo. Ekyomukaaga wanasihatu lahu bima yataallaku biddiini okumubuulirirangako ku nsonga z'eddiini. Kuba neiba abantu abamu tugenda netugayaala abaana ba neiba nga tebasaala naye abaana ba neiba batasaala bibawangala n'ababo. Abaana ba neiba abalaba firimu eza buli kika la shakka abaana bo gye babeera. Abaana ba neiba batayambala bulungi bibawangala n'abaana bo. Mukyala wa neiba bwovaawo la shakka gyewuwo. Kati buli oba mukyala wa neiba oba neiba otomubuulira ku nsonga za ddiini kibalibwa ntolongoseza gyali kubanga neiba buli lwayononeka abaana be buli bononeka mukyala we buli lwayononeka n'owuwe agenda kwononeka. Bwe babeera tebava mu bidongo tebava mu disco bantu ba beach bantu baki la shakka buli lwoba tomubuulidde ogenda mu jjuma n'omuleka osaala jama n'omuleka ensonga z'eddiini osaala neyidi n'omuleka la hawla wala quwwata illa billah. Ayimaga nti olina okuba nti neibayo omufaako ku nsonga z'eddiini nabyaga nti addiinu nasiha eddiini kubuuliragana. Buli munno walina obukendeevu mubuulire ti fulaani wano waliwo obukendeevu. Ekyomusanvu wa adam fathi sayri lma ila jihatihi. Amanyi bagamba nti ebimu ku biraga nti olongoosezza eri neibawo obutaggula mazzi mikutu gyago ng'ogazza eri neiba zinkayana la ilaha illallah eziri ku miraano amazzi nga gayita wa neiba eva osala gayita wa neiba abafumba abali ku miriraano akasigiri akatuuza mu mulyango gwa neiba buli mulundi bagenda ofuluma nga kali awo
abalina poti zino ez'abaana neiba buli lwafuluma agenda ofuluma nga poti eryawo ku mulyango. Kati ebintu byonna ebimunakuwaza tobiteeka saidi ye, fubako nnyo olabe nga tobiteeka saidi ya neiba. Abamanyi bagamba ekyomunaana wa adami l izaj bil aswat, neiba bwoba oyagala okulongoosa gyali tomumalaako mirembe namaloboozi, tomumalaako mirembe naki namaloboozi. Amaloboozi aga buli ngeri, amaloboozi aga buli ngeri. Waliwo amaloboozi ag'ebidongo, ago maloboozi. Waliwo amaloboozi oyinza okuba awumirwa nnyo ettaali namusituliranga mu ddundu nezikoona buli lunaku. Okuba amaloboozi ag'abaana. Waliwo famire ezimu nga zirina abantu nga bo bantu bakuleekaana nga naye baba tebayomba nga bo baleekaana buleekaana, bamanyire okwogera nga baleekaana. Ebivumo nga biva eno nga biyingira butereevu ewa neiba. Kati ate abafumbo egundi zaffe ziringa omuzikiti ogwo olaba gukoma, esiringi ezitatuuka, neiba amaloboozi jama neiba tomukosa, ayinza okuba sekapeero talina wawenziramu neiba amaloboozi neiba tomukosa namaloboozi go, amaloboozi gonna aga buli ngeri. Waliwo enyumba nga siringi tezatuuka zino ezabapangisa, kati osobola okuba gwoli mufumbo ate neibawo si mufumbo. Kakati nojja olaba ekigambo nga kitabuse. Ekyomwenda wa muraatu umur al awlad wa hifdhu baitihi wa ahlihi mastata'ata ila dhalika sabila. Abamanyi bagamba nti ezimu ku ngeri z'okulongoosa eri baliraana baffe ekyomwenda okubeera nti okuuma propati za neiba okugezaako kumukuumira ku nnyumba ye, okufaayo ku mbeera z'abaana be, okufaayo okubeera nti neiba takosebwa ng'okikola okusinziira ku busobozi bwo. Neiba asobola okuba amataala bagerabidde okugateekako, asobola okuba ekufuru yagerabidde ogiteekako, asobola okuba emmotoka yagerabidde endabirwamu ziri wansi, n'ebirala bifaananako bwe bityo. Ebintu bya neiba asobola okuba yabirese ebweru. Fubako nnyo olabe nga okuuma ebintu bya neiba. Security bagitaza security wise, gezaako okulaba nti kyotoyagala kigwe wo ne wa neiba. Toleka bintu bya neiba jamanga olaba olugiti basobola okwebaka. Waliwo abantu abasobola okwebaka nga tebagaddewo, mulira bebasire nga tebagaddewo. Bwe nojja saa 6 za kiro olaba olugi luggwe, bebamanyi la. Gezaako okulaba nti obakuumira ku bintu byabwe. Wa muadatu ljirani dalilun ala adami limani labdi. Ate muadatu ljirani, omuntu okuwala n'abaliraanwa, dalilun kabonero ala adami imani linsani, akalaga omuntu oyo talina bukkiriza. Okuwala n'abaliraanwa kabonero akalaga ti omuntu oyo talina ki, talina bukkiriza. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba wallahi la yu'min, yalayira. Nabbi emirundi mitono nnyo gyabanga asomesa n'asooka okulayira, era buli yasookanga okulayira nga beetegereza nnyo kiki ekyo kyagenda okulayirirako. Naye nabbi yagaa nti wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabbi yagaa nti wallahi tagenda kubeera mukkiriza, wallahi tannaba kuba mukkiriza. Qila ne bamugaa nti man ya rasulallah, nabbi ani oyo gwogamba tannaba kuba mukkiriza? Qala naga nti alladhi, oyo la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, oyo nga baliraanwa be tebawona bizibu bimuvaamu. Omuntu akosa baliraanwa be amakulu, biwa'iqahu yani shururahu wa idhaahu, muttafaqun alayhi, hadisi ya Bukhari ne Muslim. Nabbi yagaa nti omuntu yenna nga baliraanwa be tebali seefu gyali, yagaa tabanga mukkiriza. Nga buli bakulaba yaga nti yakomyewo.
yakomyewo bonna ne babeera ku bunkenke olwokuba neiba akomyewo nabbi yagamba tanaba kubeera mukkiriza afaanako bwatyo. Ekyokubiri era ekiraga obubi mu bubi bwokuwalana baliraana kugaa ekisooka nabbi yagamba tobeera mukkiriza. Ekyokubiri ekiraga obubi bwokuyisa obulungi neiba wa isaatu ila aljari min kabairi dhunubi, omuntu okuyisa obubi baliraanwa kibalibwa nti limu ku mazambi amanene. Okuyisa obubi baliraanwa limu ku mazambi amanene. Hadisi eva ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala agamba sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nabuuza nabbi ayu dhambin a'zam, nabbi zambi kyerisinga okubeera eddene? Qala, namugamba nti an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, kwe kusinza Allah ng'olina ne byosinza ebirala. Fakultu, ne mugamba thumma ay, oluvannyuma zambi kyeddala? Qala, nabbi naŋŋamba an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka, kwe kutta abaana ng'otya nti abaana abo ogenda baliisaaki. Eryo zambi mu mazambi amanene. Namugamba ezambi eddene erisembayo? Fakultu thumma ay, ne mugamba nabbi ate zambi kiddala eriddako obunene? Qala, naŋŋamba an tazniya bikhalilati jarika, kwe kwenda ku mukyala wa neibawo. Yaga nti ezambi erimu ku mazambi agakyasinza okuba amanene kwe kwenda ku mukyala wa neibawo. Wakathiru ma yaka hadhi lumur, ebyo ebintu bibeerawo nnyo mu bantu, bingi nnyo bibeerawo mu bantu. Neibawo naddala bwabeera nga omusinza akasente, Allahu akbar, abantu bangi notwebaza Allah jalla waala. Allah subhanahu wataala nakusobozesa nga abaana ababo basoma. Allah tabaraka wataala nakusobozesa nga gwe ewuwo omuli ekyemisana n'ekyeggulu n'ekyenkya. Allah tabaraka wataala asobola okukusobozesa nga n'ennyumba gy'olimu yiyo. Allah subhanahu wataala asobola okukusobozesa nga otambula naye oba tolina mumotoka yiyo naye nga tewali kikwetaagisa nti ngenda kuva wano nga sirina sente zintuusa gindi. Allah subhanahu wataala wali badde omwebaza olw'ebyengero ebyo ebitali wa neiba. Oba neiba waapangisa, abaana batudde waka tebasoma, oluusi basula nga tebalidde, oluusi omuzitako ng'atambuza n'ebigere, ava endejje oba ava enamasuba, omulala najja nankumbi ali katwe naye ng'agenda mu ttawuni naye ngaomumanyi neibawo. Naye abantu abamu musiŋŋaana nga mu kyeyalikoze okwebaza Allah ate omusiŋŋaana ng'akoze al-i'tidaa ala jari, akoze bulumbaganyi ku neiba we nayagala mukyala we. Subhanallah, nabbi yaga nti eryo limu ku mazambi agakyasinza okuba amanene, kubanga obwenzi bwawukana. Omuntu ayenze ku mukyala atali mufumbo tafaanagana na muntu ayenze ku mukyala omufumbo. Tebafaanagana. Ate omuntu ayenze ku mukyala omufumbo nga si neiba we teyenkanankana na muntu ayenze ku mukyala omufumbo nga neiba we, waliyadhu billah. Allah atukuume mu ebyo byonna. Kiringa kwenda ku mwannyoko tekyenkanankana nayenze ku atali mwannyina, tebifaanagana. Amazambi tegenkana buzito ago golaba. Kati neibawo okwenda ku mukyala wa neibawo oba omuwala, naye ngaebiseera ebisinga abantu basiŋŋaana bali mu mbeera bwetyo. Muwala wa neiba gwe yawasa naye nga byava mu kubeera nti yamwagala, yamutumangayo okutwalayo bintu. Ndabirira famire yange siriiwo, amaana n'alabamu ekyo kyakwagala mukyala wa neiba we. Wayastahabu asabru ala man yu'dhik min jiranika, naye kiri mu sunna kya mu bintu ebirungi omuntu okubeera ngaogumiikiriza muliraanwawo akunakuwaza. Kiri mu sunna omuntu okugumiikiriza ku muliraanwawo ng'akunyiiza. Kubanga tusobola okuba nti tubadde tugamba gweoyise bulungi muliraanwawo naye oluusi kisiŋŋaanibwa ng'ate gwonyiizibwa, gwokosebwa, gwonakuwazibwa. Abamanyi nga tebannagamba kusesetuka kuva mu ekyo ekitundu, baga kiri mu sunna okusooka n'ogumiikirizaako ate akaseera ku neiba oyo, omunoonyeemu ejjana, omunoonyeemu Allah okusonyiwa amazambi, omunoonyeemu n'ebirala.
abi hurairata radiyallahu anhu kwekyo qala agamba annahu jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja eri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu nga complaininga muliranwa we nabbi muliranwa mpisa bubi nabbi muliranwa mpisa bubi faqala nabbi namugamba idhhab fasbir dayo oguminkirize genda oguminkirize guminkiriza abamu bagamba nokugamba nti ono yali anyiza neiba wono bagamba yali enyumba ye nga buli naku kwajja nafuuyisa ku nyumba ya neiba nkaveri unajja nafuuyisa ku kisenge kya neiba buli lunaku nabbi saa sallama namugamba guminkiriza ngaalinga amugamba nti guminkiriza enyumba yo bagifula ekiyigo guma nabbi yamugamba guma fa ataahu marrataini au thalatha abi huraira ganti omusajja oyo najja abu huraira ganti omusajja yajja omulundi ogwokubiri oba emirundi esatu nga addiŋŋana ewa nabbi naye nga nabbi buli murundi amugamba ddayo guminkiriza okutuusa lwe yajja ku mulundi ogwasembayo faqala nabbi namugamba idhhab fatraha mataaka fi tariqi nabbi namuwa amagezi namugamba nti kale waba akyagenda mu maaso n'okukunyiiza ddayo eka ositule ebintu byo byonna byolina mu nyumba obitwale obiteeke mu kkubo mu stenseri bitwale mu kkubo mu luguudo nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja bwamala okimugamba ekyo omusajja natwala ebintu byonna nabijja mu nyumba byonna nabiteeka mu luguudo fajaala nnaasu yalanuuna yasaluna abantu ne batandika okujja nga buli ayitawo amubuuza kyekyakutuusiriza ku ekyo ebintu okuba nti enyumba yiri wali ate obijjeyo bitaddwa mu kkubo fayukhbirahum nababuulira tyanzigisizzaamu ebintu mu nyumba yoyo neiba wange fajaala nnaasu yalanuuna abantu ne batandika okumukolimira nga baga nti faala llahu bihi wafaala wafaala allah amukole kino allah amukole kino allah amukole kino fajaahu ilaihi jaaru neiba bwe yabiwulira nti buli ayita wali akukolimira najja eri omusajja faqala lahu namugamba nti irji nkwegayiridde nkusaba situla ebintu obizzeeyo mu nyumbayo la tara minni shay'an takrahuhu toliddayo kulaba kintu kyonna kikunyiiza nga kiva mu nze kwegayiridde kwata ebintu obizzeeyo nabizzaayo mu nyumba allah tabaraka wataala namusaasira neiba natereera teyaddayo kumunyiiza ate binkasaba amugamba nti eyamugambye okukola ekyo yani ye nabbi naga nti bitabuse bwaba nabbi yamulagidde ekyo ndi ku kizibu kati naye ogwo mulembe gw'abasajja abalongoofu olwaleero ffe bwobisitula pendo nobiteeka wali agamba ojja bituusa ne mukyalo gye bakuzaala awo kyabitadde kumpi kuguno omulembe asobola akunyega n'okunyega awo kyali kumpi ojja bitwala ebutambala bakala onooterera omutwe asobola naye bali batya nga allah neiba abeerawo enkube n'ebintu bye allah ngenda mugamba ki naganda nabijjawo nagamba ti yangu tubizzeeyo natereera wa min assunna adduau wataawudh min jari suui kiri mu sunna kiri mu nkola ya busiraamu omuntu okusaba allah akutaasa omuliraano omubi min assunna edduwa nga nagibawa min assunna kiri mu sunna omuntu okusaba allah akutaase muliraanwa omuki kubanga muliraanwa omubi wadde nkugambye nti osobola okugumiikiriza tabeereka naye era mweno hadisi abamanyi bagamba nti mulimu ekitulagira okusenguka busiraamu butukkiriza okusenguka omuliraanwa omubi muliraanwa omuntu wa bidongo mutamiivu muntu wanjaga okkirizibwa okumusenguka nga nabbi bwe yamugamba nti jjawo ebintu obiteeke wali ekyo nakyo mu hadisi nabamanyi bakyogera naye olwokuba nti abaliraana tomanya ani gwe ogenda kuliraana ogenda kusenga ani anakuliraana kiba kirungi nosaba edduwa eno hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinga agamba allahumma audhu bika ayi allah nekingiriza newogoma gyoli min jari suui ontaasa omuliraano omubi fi daari muqamatin awantu wengenda okubeera olubeerera yagamba nga nabbi nti allahumma ayi allah audhu bika newogoma gyoli netangira gyoli min jari suui ontaase omuliraano omubi fi daari muqama mu kifo ngenda okubeera olubeerera alhadith idhan hadithi eyedduwa
nungi omuntu okubeera ngaogisaba Allah kutaase emiriraano emibi. Nam wa min suwari idha eljirani, twalabye ku bifaananyi ebiraga omuntu alongoosa eri baliraanwa be. Kati ate bino ebifaananyi 9, zino engeri 9 zimu ku ngeri eziraga nti omuntu oyo talongoosa eri baliraanwa be. Bino bibalibwa nti bw'obikola oba onyiiziza neiba, bino omwendeera. Biri ebyo byasoose omwenda bw'obikola oba olongoosezza eri neiba. Ate bino omwenda bw'obikola obalibwa nti oli omuntu anyiiza neiba era agenda okuvunaanibwa ewa Allahu tabaraka wa taala. Ekisooka, hasaduhu wa huwa tamanna zawali ni'mati alayhi au anhu, okubeera nti neiba wo omukwatirwa ensaalwa, kyekisooka obuvunaanibwa omusango gw'okuyisa obubi muliraanwa. Okuba nti neiba, ekiyitibwa okukwatibwa ensaalwa kyeki? Kwe kuba nti alina ebyengera byalina naye nga weegomba nti senga bimuvaako, kyebayita okukwatirwa ensaalwa. Neiba nga alina ebyengera byalina naye nga bulina kuweegomba nti senga bimuvaako, senga ekyo kimuvaako, senga Allah naye amugerera ekyo nekimuvaako, senga ekyo Allah kimugerera nekimuvaako, ekyo kibalibwa nti omunyiizizza era ogenda kuvunaanwa. Ekyokubiri, assukhriyatu bihi wa ikhtiqarihi, okumukudaalira n'okumulengeza. Assukhriyatu bihi wal ihtiqari, okumukudaaliranga n'okumulengeza. Okumukudaalira, abamanyi ekigambo ekyo batukana okuwa abamanyi ab'ennaku zino ekifaananyi, ne bagamba nti omuzadde omu asobola okuva mu tawuni ng'aguze apples n'aziwa abaana be, abaana be 6 bonna ne bafuluma ne bagenda mu lujja lwa neiba nga bazikutte nga balya. Abaana ba neiba ne apples tebazimanyi, babuuza buno obubu, biki ebyo sula bye mulina, ng'abaana bo baseka, ebeera sukuriya. Ne bookya ennyama ewuwo, abaana bo ne bagenda n'ebiyungula mu lujja lwa neiba. Bwe buteekawo engalo obusajja bwattu, bano bakuba bukube, mala kukubamu engalo 10 okuwa. Bwe nkugeza nkubba empisa 3 nga nkuwa, nkusalirako ekifi. Abaana ba neiba nga balina kkirizo oba mbooko, obwana bo busobola okuba bulina olugezigezi nga bugamba abaana ba neiba mmala kukuba embooko 3 nenkuwa ekifi kimu, nga busajja bwattu ennyama bugirya ku idi nga bugalamira ate bunaakolaki. Ekyo bakita sukhriya wal ihtikar bihi, okubeera nti omulengeza. Ekyokusatu, ishaa'atu akhbarihi wa asrarihi baina nnas, okwanika ebyama bya neiba eri abantu. Okwanika ebyama bya neiba eri abantu. Baneiba babeera n'ensonga zaabwe, naye buli lwozaasa wallahi obeera okoze bubi. Neiba tebaasa nsonga ze. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuga nti man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Omuntu wabikkirira omusiraamu, Allah amubikkirira kuno ku nsi ne kuki ne ku nkomerero. Ekyokuna, alkadhbu alayhi wa tanfiru nnas minhu. Alkadhbu alayhi wa tanfiru nnas minhu, neiba okumulimbanga n'okumukyayisa abantu. Neiba okumulimba, neiba buli lwojja ng'oguze ekintu tatasula ekyo ekiguze mmeka, nokisobola, la ilaha illallah, nokisobola, sitadde munaakakaddaawo, la ilaha illallah, oguze $25,000 naye neiba omukangakanga buli ddakiika, nokisobola, taddemu $1,000,000 awo gasaawo nakumukuumira wala, kumulimba omukuumira ku birimbo abada, tekigwana kulimba neiba. Ekyokutaano, alfaruh bizallatihi, tekikkiriza okusanyuka senga neiba waabaako waaseeredde. Kasita osanyuka nga neiba waaseeredde, buli neiba olwaseereda noga kabalabe baali batijja, mukazi bwanoba buli kintu kimutukako nosanyuka, yakewuwe bwazikira nti bulijjo bagamba basaala layiri kandayo banagisaalira mu nzikiza. La, tosanyuka nga neiba wallahi afunye ekizibu, tosanyuka ba wallahi okusanyuka kwa Allah takusiima. Naam. Ekyomukaaga, mudayaqatuhu fil maskan au mawqif as-sayyara. Mudayaqatuhu fil maskan
au mawqif sayara, okumufunza wasula oba ekifo wa parking emmotoka ye oba akagaali, okubanga omufunza buli lunaku. Waliwo abantu nga ye eva asesetula luwanyi, waliwo omuntu nga ye asesetula kikomera, waliwo omuntu nga ye agala kupakinga mu lujja lwa neiba. Kasi ofunzanga neiba awakawe nga wafunda naye nga gwe wafuuka ensonga emufundiza awaka, kibalibwa nti oli mu bantu abatalongoosa abanyiiza baliranwa. N'okumufunza mu birala nga bwe tutera okulaba oluusi abantu bali mu motoka mukadde waffe atusindisidde akapapula nga wetaaga eddagala ly'omwana. Inshallah ojja kusanga shawuzaifa ku mulyango ogutuyingize n'abasajja, waba musajja ne waba mukyala abeere nga amusinkana ku mulyango ogutuyingize n'abasajja. Inshallah taala abantu ne mutubeera tutambula mu mmotoka, osingana omuntu abagenda okuziika neiba we nga yabadde na sente zemutwala kuziika, naye omusajja n'agula gonja eminwe 10, n'agula enti z'ennyama 3, n'agula n'ekifante ekinene, byonna n'abiteeka mu magulu wano bw'ati, n'abizingako ne yeesigamu omutto bw'ati. Neiba buli wagira bw'ati ngo embeera eddugadde, naye wallahi subhanahu wa Allah okumanya yagera okulya, era abantu okulya tekugwana twebazaamu. Oyinza obbiira kilometers nga 3 n'obimalawo, naye bw'obimalawo bwoti nga wakabimalawo n'okyusa amaaso n'otunula ku neiba bwoti, naawe ensonyi zikukwata nga welera muli oswadde noga la ilaha illallah, nga byaweddewo nga munna mufaanagana. Allahi nga obimazeewo, mwemutunulako bwoti toyakuzzayo maaso nga kakkanya amaaso ng'ono atunulatunula wansi ati, naawe ensonyi nezikukwata nofe ekitiibwa. Ate Allah tabaraka wataala n'agenda akugerera eri gye mugenze ku mukolo ne bamuwa okugabula, n'omusiŋŋaana nga yasena ali ku seppiti y'ennyama asenaati, nojja n'akutunulya bwati, ojja n'olusiniya nga weebwalabwala akuteereko ennyama nga yasena agenda ositula amaaso bwati nga yeggwe bw'aba Mungu teyamuwa imaani amugafuna ekyokukola genda awalala. Ennyama gye walidde mu kkubo teyakumaze naye n'ojagala, just kyadde kitono nnyo neiba kumuwaako omugonja gumu ne mutambula n'osigala ng'olina omukwano ne neiba. Naye abantu bakalubiza ba neiba baabwe, abavubuka bano ababeera n'ebigundi ebya music, omuvubuka ateeka mubiri ebigundi mu matuwe ebiti, naye nga neiba ano embeera emufundi walidde, embeera nga neiba takyayagala kubeerawo, nga bino weewunye gwamuliranye owulira bikuba nnyo naye nga ate ye abitadde mu matu. Neiba n'amufundiza embeera nga gutoyagala kubeerawo naye nga ye abitadde mu matu, anyenya bunyenyi, alinga mulalu. Kufundiza neiba mbeera, neiba osobola omufundiza embeera mu bintu bingi nnyo 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 nnyo. Waliwo abeera mu takisi neyeebaka ku munne, neiba nga nekwebaseeko, neiba akumazeeko emirembe akufundiza ekifu jasi kwebaka, ate sajja ddene lifuluuta n'okufuluuta, naye nga omutwe guli kuggwe, akufundiza embeera. N'ebirala bingi ebifaananyi abantu byebafundizamu bannaabwe embeera bingi nnyo 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 nnyo. Omuntu asobola okunywa sigala ng'akuliraanye n'akufundiza embeera. Omuntu asobola okubeera nti akuliraanye naye ng'ayogera nnyo ku ssimu, aleekaana, neiba omumazeeko emirembe jama. So abamanyi baga nti neiba tebamufundiza mbeera. Nga tunaatera okumaliriza ekyomusanvu, ilqaau l adha inda baabihi au tatallu'i ila auratihi, okubeera nti oteeka ebintu ebimunyiiza ku mulyango gwe tekikkirizibwa, oba okubeera ng'olaba obwereere bwe, nyiza okuba olina kalina
ng'oli waggulu naye ekinaabiro kya neiba kiri saidi eri nga gwe olinnya waggulu eri noseka na neiba anaaba noseka nogaa ono yabala ki kati waliwo abantu abalina obubononefu obuli kweyolevu bakulaba abantu nga bali bwerere naye ate abantu senga bali bamanyi omuntu ali obwerere tanyuma omuntu ngaali bwerere tanyuma naye omuntu asobola okuba nga neiba abanakuwaza buli ekiri ewaabwe alinnya bulinyi naalaba kikyebakola kyekigenda mu maaso okulaba obwerere bwa neiba n'ebyama byabwe wallahi kibalibwa nti obanyiziza. ekyomunaana alla takida alaihi wa alla tatakallamu maahu li ayamin tawila okubeera nga tomusalira nkwe. waliwo abantu abamu subhanallah nga baavu ate nga basalira baneiba baabwe abagagga. tuwulidde abantu bangi nga badidde bakyala baabwe ne babatega baneiba oyo mumutega butezi genda tumulyemu sente sajja ne bamukwata n'olowooza ddala kyabaddewo naye nga bamutega butezi nga neiba bakipanga genda tugenda mumulyamu sente ne bakukwata ne bakulyamu sente. neiba tagwana kukolera nkwe neibawo. ekyomwenda adamu khiyanatihi fi ahlihi obutamukumpanya. waliwo omuntu nga ye buli wewera ku neiba amukumpanya bukumpanya n'ebirala neiba tebamukumpanya. anwau aljari au aljirani emirirano jawulwamu emiteeko esatu. baliranwa abaffe ba miteeko esatu. baliranwa abaffe ba miteeko esatu. omuliraano gwa miteeko esatu. muliraano asooka jaru lahu haqqun wahid. muliraanwawo naye nga akuvunaanwako ekintu kimu kyokka. wahuwa alkafiru ye muntu atali musiraamu. lahu haqqu ljar oyo akuvunaanwako ekintu kimu kumuyisa bulungi nga neiba kyakubanja kyokka. abamanyi bayawula emiriraano gya miteeko esatu. muliraanwa nga akubanja ekintu kimu kyokka ye muliraanwawo neibawo nga simuki nga si musiraamu akubanja ekintu kimu bivunaanwa ebya neiba. omuliraano ogwokubiri jaru lahu haqqani neiba muliraanwawo nga akubanja ebintu bibiri. wahuwa almuslimu ghairu lqarib ye musiraamu yenna gwowangaala naye naye nga takuyinaako oluganda. musiraamu yenna neibawo nga takuyinaako oluganda. oyo ayina emigabo ebiri lahu haqqu ljiwar wa haqqu lislam. akubanja ebivunaanwa ebyokuba nti neibawo omuyisa bulungi nga neibawo ate n'omuyisa bulungi ngaki ngaomusiraamu. omuliraano ogwokusatu wajaru lahu thalathat huquq neiba nga yakuvunaanwako ebintu bisatu. yaluwa oyo ye mugandawo ngaate neibawo ngaate musiraamu. oyo alina haqqu lislam akuvunaanwako ebivunaano ebyobusiraamu. wa haqqu lqaraba alina byakuvunaana ebyoluganda ate akubanja wa haqqu ljiwar okuba nti muliraanwawo. abamanyi gyemiteeko gye bayogera naye nze nsobola okwongerako era ogwokuna nti waliwo jaru lahu haqqani. waliwo neiba nga ate naye alina ebivunaano era bya mirundi ebiri. ngaani wahuwa aljaru dhu qaraba ghairu muslim ye neibawo ngaomulinako oluganda naye nga ate si musiraamu. tomulaba naye gyali neibawo omulinako oluganda naye si musiraamu. oyo akubanja ebintu era bibiri. akubanja okuba nti omukolera bikolerwa neiba ate akubanja byolina omukolera nga mugandawo ate wadde nga si musiraamu. abamanyi bayawukana ku kigambo omuliraano gukomawa. kyekigambo kyaffe ekisembayo mu masala gano ag'olwaleero. omuliraano gukomawa. abaffe omuliraano gukomawa. omuliraano kyalo kyonna baliraana bakomawa. abamanyi bayawukana ku bigambo kanjogereko bina byokka. abasooka bagamba kullu man samia nidaa fahuwa jaru laka. buli muntu yenna gwoli naye mu kitundu nga bwe baziina awulira naawe n'owulira nga musaalira mu kifo kimu neiba. abala bakiteeka ku solati subuhi nebaga nti omuntu yenna gwe musaala naye solati subuhi abalibwa nti neiba.
abalala ne bagamba ekyokubiri wakiila kullu man salla maaka solata alfajiri fahuwa jaru laka nga bwenayogedde abalala bakiteeka ku solati subuhi ti buli muntu yenna asala naawe solati subuhi abeera neibawo. ekigambo ekyokusatu ne bagamba haddul jar ekikomo ky'omuliraano 40 daara zibeera enyumba 40 min kulli nahiya mu buli saidi eno ku ddyo nyumba 4 ku kkono 4 mu maaso 4 nemabega 4. wewunya ekigambo ekyo kiriko abamanyi bangi. mukyala wa nabbi aisha kyagamba, ne auzai kyagamba, ne hasan albasri kyagamba, ne imamu zuhuri, ne shafii, ne imamu ahmad bagamba omuliraano gukoma ku nyumba 40. wakiila ekigambo ekyokuna ekisembayo omuliraano gukomawa baga nti anna hadda aljar au anna hadda aljiwar ekikomo ky'omuliraano yurjau fihi ila alurf au yarjiu fihi ila alurfu tokizza ku mbeera y'abantu ba kitundu. abantu b'ekitundu ani gwe bamanyi nga neiba. ekyokulabirako bagamba nti omuntu akuli ku ddyo n'omuntu akuli ku kkono n'akuli emaaso n'akuli emabega abo be bamanyikiddwa nga baneiba kubanga babayita mulasaku maak baba bakwataganye naawe nga imamu shafi bwe yagamba nti buli muntu yenna nga enyumba zammwe zikwataganye oba emibiri gisemberaganye oba ebibanja bisemberaganye yaba neiba. kati bano kyekigambo kyebaliko era abamanyi abasinga kyebarajja abaga nti kyekisinga okuba ekituufu nti neibawo ye muntu akuliranye ku ddyo ne ku kkono ne maaso newa nemabega. then oluvanyuma ebivunanyizibwa bigenda bisiŋŋana nga imamu ibuni hajari bwe yagamba nti ayina ebivunanyizibwa ebyemirundi 3 yasinga then oluvanyuma naddako. wasobola okubawo neiba wakuliranye ate nga si musiraamu, newabawo neiba ataddako wali nga musiraamu ate mugandawo ate ali mubaliraano abo. kati awo amadaala gagenda gasiŋŋana okusinziira ku nga abamanyi bwe batugamba. saba allah subhanahu wataala an yamunna alaina bikhairi ljiwar atuwa emiriraano egisinga okuba emirungi wayatajawaza anna sayiatina abere nga atusangulako n'ensobi zaffe wayaghfira lana walijamii lmuslimina abere nga allah atusonyiwa n'abasiraamu bonna innahu huwa tawabu rrahim wahuwa alghafuru rrahim kubanga allah emusonyi ate omusaasizi abere nga atutta nga atusiimye atuwa ejjana erisinga okubeera eyebbeeyi alfirdaus alala abere nga afuula olutuula lwaffe lutudde wano nga lugenda tusonyisa amazambi gaffe lutufuukire ezimu ku nsonga ezigenda tuyingiza ejjana abere nga atusinkanya ne nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama abalina amabanja muffe abere nga agatubalira abalwadde muffe abere nga atusuusa abere nga asonyiwa abafu baffe abere nga asonyiwa baganda baffe abasiraamu bonna we bali abere nga atumalira buli omu obwetaavu bwe innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. omuntu yenna alina neiba nga si musiraamu nga amutolera salaamu amasala g'okuddamu salaamu atali musiraamu abamanyi bagawukanako ebigambo bingiko ddala kutuusa sheikh albani yagamba tubaddamu ekigambo kiyinza okuba ekipya mu matu g'abantu abamu naye nga ye sheikh agamba tubaddamu kyekigambo kye abamanyi abalala bagamba tubaddamu netugaa nti wa alaikum kyekigambo ekiriko abamanyi abalala basinga tumuddamu netugaa nti wa alaikum netukomaawo. waliwo bannayuganda nabo bagamba kisinziira ku ddiini ye bwabeera mu katuliki ngaomugaa nti waaleeku mu kanisa kisinziira ebyo bigambo bya bannayuganda biriko bwino bwamaanyi kira oba waaleeku mu kereziya oba musamize waaleeku mu ssabo bwe bityo bigambo bya bannayuganda wano bo bwe batyo bagamba. Naam. kalediyo kabadde kakogera biki kamulekanye
kalikoki pasita kakandi neiba tumugamba omusabira hidaya saba allah akulungamye buli wobeera mu nyumba saba allah amulungamye saba allah atugirewo ekizibu ekyo saba allah mumbeera efangako bwetyo saba allah amulongoose saba allah atugirewo ekizibu ekyo asobola okukyusa allah namukyusa ebya pasita nabyesonyera ddala nabivaanako so saba allah kumulungamya naye tosaba allah kalediyo ke bakabbe kalediyo ako wewonye kayinza okukolerayo lumu ekigambo nekikuyamba kalediyo kaneiba akukola wadde kabeerako pasita naye kasobola okukolayo ekigambo kimu bwekiti najja nakugamba nogala awulala kuwataidabila nekikuyamba noli tosomusabira bubi musabira allah amulungamye then ekyokubiri noyogerako naye nomugamba munange mbadde nsaba okendezengako ku ddoboozi lya lediyo ddeme kubeera nga liri waggulu na fattaku llaha mastata'tum tya allah okusinzira ku busobozi bwo webukoma wetya allah okusinzira obusobozi webukoma ebbanga lyomala nti omukoledde kyolaba nti kirungi kiringa kutolera muntu salaamu waliwo omuntu gwotolera salaamu nga tagiddamu obusiraamu butulaga nti ebbanga lyomala nga gweomutolera gwoba omaze okwejjako omusango nolwekyo tya allah okusinzira obusobozi bwo webukoma nam neibawo nga musamize osigala okolagana naye mu bintu ebyensi ebya bulijjo ebimanyikiddwa naye nga bwomubuulira nga bwe twayogedde ti omulimu ogwo si mulungi era okkirizibwa n'okusenguka mu kifo ekifaananako bwe kityo olwa neiba omubi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba bwe tukirabye na neiba nga akutwala mu bubuze akutwala mu disco akutwala mu mwenge akutwala mu kusamira mu kuloga ethan omwekutulako mu ebyo ate kirungi omusiraamu noba nga osobola okwogera eddiini yo nga togitiirira mugamba nti ekyo eddiini tekikiriza eyebeera daawa yamaanyi okusinga okusirika neiba bwaba akutwala mu bubuze naawe ekimanyi kyolina okukola nti kumwekutulako bali tusobola kugambayo kirala kitali ekyo naam neiba afuuwa emindi ekkubo lyakumugambako netulaba nti oba olyawo akyusaako n'okumusabira allah amulungamye naam okukola ki okuyiwa emmere si kirungi ebbanga lyemala nga emmere tebagifumbyemu haramu yo yenyini nga terimu haramu mukugifumba oga nti esepiti zebafumbamu embizi zebafumbamu nemmere nga tozyekakasa awo osobola okufuna engeri gyogiwamu oba nogiwa abalala abatali basiraamu oba nogiwa ebisolo oba omanyi bwe batunda ebisolo naye nga okuka okuyiwa emmere abamanyi bangi bakigaanira ddala bakigaana ekyokuyiwa emmere kubanga tekibeera kirungi nolwekyo fubako olabe nti gwe kenyini osobola okusala amagezi butya bwotonyiza neibawo bwoba ogiyiwa wamanyi lwaki ogiyiwa wamanyi funa walala bwosobola ogiyiwa walala mugiraba na okikola ma bayani sabab ogula abantu batunda layisi kasita babeera nga ebipimo byabwe biwera baaliwo omuntu abamu abamanyikiddwa abamaduuka nga asobola okusala omuwendo n'agussa wansi naye nga neminzaani yagisala naye bwabeera nga neibawo byatunda byennyini n'oli addako byatunda byennyini ebipimo byebimu
naye ngaomu aseera omulala atunda wansi olina kugulako atunda wansi awamu n'okubanga ensonga eyo ogibuulira neiba n'omubuulira amazima kitegerekese omubuulira naam alamulwera nga bwe twayogedde obwedda neibawo ng'anyiiga bwoba ofunye ekirungi olina kusaba allah mulungani alamulwa atya bwofuna ekirungi era afuna omusango gwokuba nti anyiigira neiba musango agufune wa allah tabaraka wataala naam omukolo gwonna ogutakwatagana na ddiini ya busiraamu tetugubeeramu. Bajja tuyita ku nnyimbe, bajja tuyita kusamira, bajja tuyita kumala abalongo. Naye kititunuulira ekintu kimu, omukolo gwakuyiseeko obusiraamu bugulamula gutya, ekyo oba otunuulira kyokka. Ekyokulabirako ebintu bingi bye tutagatta nabo nga nabo bakimanyi. Bagendagenda mu kyaki enkya, tojja kgenda mu kyaki, gwe olina ogenda mu muzikiti. Kati ekyo kyennyini ekigaana okgenda mu kyaki kyennyini kyekiba kigaana n'okgenda wagenda okukolera omukolo gwe. Tuziika mulimbo z'abasiraamu, bo tebaziika mulimbo z'abasiraamu, baziika bokka. Ekibagaana okuziika wamu kimu kyennyini ne wano kyoba oleeta. So neibawo kiba kirungi nnyo n'obeera transparent gyali ng'akumanyi. Era bw'aba akumanya ga nti oyo mumanyi mu bino tajja kujja, era ga nti nategedde ebyaffe tojja kujja naye enkya nina embaga ya mwana wange eyo manyi ojja kujja. Bw'aba akumanyidde tafuna buzibu gy'ajo. Naye kisinga okuba ekizibu abantu tutya okwogera amazima eri banneiba ng'ofuula nga tataddewo empalana naye bulamubuulira amazima nga nti omukolo ogulimu okuzaaza Allah oba okugamba nti nabbi Isa baamutta yazuukidde afe tetugukkiririzaamu, era ogwo gwosobola kujja ne bwoba ompise naye tekijjaawo kuba nti oli neiba wange. Naam. Neibawo ate mupangisaawo ndowoozeera neibawe mupangisaawe tayagala kusasula obupangisa ebeera bizinesi ijaara okupangisa ennyumba kulina kutambulira ku ndagaano ze muba mwakola. So endagaano ezo ze mulina okugoberera, era bw'aba agivuddeko abalibwa ng'omuntu ayawukanye ku ndagaano endala akkirizibwa okugobebwamu mu nnyumba olw'okwawukana ku ndagaano. Naye bw'oba omugwaddeyo akaseera n'omugumiikiriza kyekisinga okubeera ekirungi. Naye bwe kiba nga kiganye n'akaseera k'omugumiikiriza kaganye, tewali kigaana kubeera nga omugjawo mu nnyumba, kubanga eyo ebeera bizinesi, obeera olwanira hakkiyo Allah tabaraka wataala gye yakuwaako obuyinza. Naam. Yambaga nasihata lahum, kiba kikubana tubabuulire banneiba bamaama nti tabayinza okuba tebamanyi bukulu bw'abaliraanwa. Ngaera bwe tukimanyi kati ennaku zino abavubuka be basinze okusoma eddiini nga bwolaba kati bwe tutudde wano, bwogeza kunoonyaamu abantu abakulu oyinza okulaba nga tebasukka bana, nga bakulu tebasukka bana, sekoono omulala wali nga babiri ze bendaba, basigadde emyaka gy'abantu giri wansi. Ekyo kitegeeza nti abantu eddiini gye basomye ennaku zino abazeeyi baffe abamu tebagiina. Kati oba olina okubakwata empola ng'obabuulira n'obategeeza ekyokukola nti bannaye muliraanwa atuvunaanwako kino ne kino. Waliwo ne hadisi gye sibasomedde eraga obukulu wa baliraanwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti teri neiba yenna, teri muntu alina baliraanwa we nga basobola okumuwaako obujulizi amayumba 2 ne bagamba nti omusajja mulungi. Allah yagamba nti okujjako ngamba nti omuddo oyo musonye okusinziira ku bujulizi banneiba bamuwaddeko ne mubikkirira bye babadde tebamanyi. Allah namuwejana. Hadisi nkulu nnyo era simanyi oba ngiyiseeko nti ansoma. Nabbi yagamba teri muntu ayinza kufa banneiba be ennyumba 2 ne zimuwaako obujulizi
ti omusajja oyo abadde mulungi, kujjaku Allah agamba nti musonyiye okusinzira ku bujulizi bwe bamumanyiko, byebabadde tebamumanyiko mbibikkiridde muwejena. So muzeeyo olina omubuulira ebifaananako nga bwe bityo. Naam. Omuntu yenna bwetyo bwe tusinga okubeera, omuntu bwomugambako ensobi ebiseera ebisinga batona batanyiga, naye just olina okumugamba n'ogumiikiriza nosaba Allah okubeera nga atulungamya fenna, amulungamye naffe naye naawe. Alimuhimu buli muntu yenna ebiseera ebisinga agambibwako ku nsobi okujjako Allah gwaba asaasidde naye anyiiga. Kati oba olina womugambira oba omanyiriza tiziteeka okubaamu ez'okunyiiga naaga atajja kiddamu oluusi ogenda okulaba era akizzeemu. Kati tekigaana gwe kubeera ng'omubuulira, bw'oba omulinako obusobozi siraamu bukulagira nti olina ebintu ebimu byogenda omujjako nga kino nkikuggyeko lwakuba wagaanira ku kintu ekifaanana bwe kiti. Naam. Ebibuuzo byonna byebimu ebyo bisinga byonna byebimu. Naam. Ekirala. Naam. Mukafiiri akkirizibwa okulya ku mmere y'omusiraamu. Naam, kikkirizibwa. N'omusiraamu akkirizibwa okulya ku mmere y'omukafiiri. Wa taamu alladhina utul kitaaba hillun lakum, n'emmere y'abali ba ahlul kitaaba ekkiriziddwa, yani dhaba aihahum bebasaze gumasala mawanvu nnyo siyinza gayingiramu essaawa, naye emmere y'omuntu yenna atali musiraamu ekkirizibwa okuliibwa okujjako ng'agifumbye olw'ensonga eri haramu, awo tetugirya. Naam. Tewali mutawaana. Omuntu alina sitira amaaso n'atagijjaamu n'asaala, tewali mutawaana, naye ng'agijjeemu tekisinga okuba ekirungi. Naam. Okumira empeke abamanyi bagamba olina kutuukiriza obukwakulizo busatu. Mukyala yenna ayagala okukozesa empeke, akakwakuliza akasooka ng'ozimira lwakuteekawo gaapu wakati w'abaana, so si kwegemera ddala nti toliddayo kuzaala, wabula ku spacing abo bakiyita spacing, kuteekawo gaapu. Akakwakuliza akokubiri biidhini zawja, baawo alina kumala kukkiriza okwakuliza akokubiri. Akakwakuliza akokusatu amanyi ke bagamba okubeera nga tezirina kabenje eri obulamu bwo ajiran au ajira, kyekimu akabenje ako kagenda kujjirawo nga bakamala ozikozesa oba kalijja eyo mu maaso. Obukwakuliza obusatu bwe butuukirira, omukyala akkirizibwa okubeera nti akozesa empeke. Naye omuntu aba azikozesa lwakutya kuzaala baana bangi, tajja kubaliisa, aba ajeemedde Allah n'omubaka. Allah subhanahu wa ta'ala yatuliisa, huwa alladhi yarzukukum, Allah tabaraka wa ta'ala yabagabirira wa iyahum, n'abaana abo bemuzaala. So okugabira kwa Allah oba okujjeewo ng'olaba mbu gwe obagabirira. Naam. Naam, neiba asamira kirungi bwe tuba tusimba ekikomera tumugamba nga bwe twagambye, ne tumugamba nti tugenda kuzimba ekikomera, n'abeera nti akitegedde. Bwe kiba kimunyiizizza olw'okuba nti musamize, tumusuubiramu obulabe obw'eddogo n'ebiki, olina okuyitiriza okusoma edduwa gye tuba okulaba Allah mukutaase, n'okufuna abantu abayinza okukola suluhu bainakuma, okutabaganya, oba muganda we oba mukwano gwe oba erosi bw'abaamu oludiinidiini n'oyogera n'ab'eddiini ye nga balaga okuba nti omulinaako obuzibu, naye nga nsuubira tewali musango mu ekyo kye mwakola. Wallahu alam.
okukolagana ne neiba nga si musiraamu mu business. Naam, omuntu okukolagana n'omuntu atali musiraamu mu bizinesi kikkirizibwa, naamu kikkirizibwa, era tekirina kakwate konna nakuba nti Allah tabaraka wataala tajja kuteekamu baraka. Banabbi yakolagananga n'abayudaaya wahatta yatuuka n'okufa nga engabo ye dira ye kino kyeyateekanga wano ngaakisinze ew'omusajja omuyudaaya n'amuwa kiro z'eŋŋaano 6. Nabbi yagulanga ku bayudaaya, tewali muzibu bwonna. Omuntu osobola okukolagana naye nga musiraamu, kyo kituufu. Abasiraamu bangi osobola obumuwa omulimu n'agwonoona, ate n'oguwa atali musiraamu n'agukola bulungi. Bangi nnyo abalina takisi baziwa abasiraamu ne bazoonoona ne bazikola bubi, ate ne baziwa abalala atali basiraamu ne bazivuga bulungi. So atali musiraamu tukolagana naye mu bizinesi, tewali buzibu bwonna. Naam. Hadisi egamba nti mazala Jibrilu yusini bijari, Jibrilu teyalekerawo okunkuutira kuyisa bulungi muliranwa wange hatta dhanantu, kutuusa lwe nalowooza annahu sayuwarithuhu, nti agenda muteeka mubansikira nga nfudde. Amakulu nabbi yakuutira, Jibrilu yakuutiranga nnyo nabbi okuyisa obulungi muliranwa. Nabbi natuuka n'okulowooza nti kibulako kati mulundi guddako Jibrilu kujja kuŋŋa nti bw'oba ofudde neibawo ali mu bantu abakusikira abafuna ku byobugagga bwo. Yadde hadisi ndowooza ya Abdullah ibn Umar ne Aisha. Kisinziira Qur'ani wa weesomerwa. Waliwo ekifo kyoyinza okubeeramu nga kya adhkar, kati asomerawo Qur'ani ate aba alina omusango. Waliwo omuntu ayinza okubeera awantu ng'asoma Qur'ani yiye, abantu abalala ne bajja ne bawuliriza. Kati bwe muba muzze kumuwuliriza, awo tekiba kirungi ate kukola kirala. Naye waliwo kati ng'omuzikiti, abantu bazze kusaala, gwe n'osomeramu Qur'ani mulimu abasaala. La, ekisinga obulungi kusomera wansi, eddoboozi lyo ne libeera ddala wansi, kubanga ekikulu ky'omuzikiti kusaaliramu. So bwe wabaawo asaala yenna, omuntu yenna ataasoma Qur'ani alina kusomera wansi. Naye abantu bangi basoma Qur'ani mu mizikiti ne basitula amaloboozi ng'ate mulimu abasaala. Qur'ani nnungi naye kisinziira wa w'ogisomera. Kiringa nga bw'olaba bwe bamala okwaziina, wakati w'okwaziina n'okukima esswala, ekyo ekiseera Sheikh Salih Fawzan agamba ekisinga obulungi kusomerawo dduwa, si kusoma Qur'an. Naye osinga n'abantu nga bamaze okwaziina n'asala sunna n'abikola Qur'an. Ekisinga obulungi kusomerawo dduwa, kubanga Nabbi atugamba nti edduwa wakati w'okwaziina n'okukima esswala, edduwa eyanukulwa. Kale ekiseera kiriba kirungi okusoma Qur'an, manyi okusoma edduwa. Kati ate baada sola kiba ekiseera kirungi kuleeta adhikari okusinga okusoma Qur'an, leeta adhikari. So Qur'ani kisinziira wa wetuli nani agisoma. Oli waba asoma nga tuwuliriza, tulina kuwuliriza. Naye oli waba asoma ku lulwe, ffe tewali kitugaana kuleeta adhikari. Naam. Naam. Omuntu yenna ng'olina neibawo, nga neibawo omusajja tayisa bulungi mukyala we, gw'okkirizibwa kuyamba musajja n'atuusa by'omuyambye eri mukyala we. Naye gwe tokkirizibwako n'akamu n'akatono n'akeddagala okuba nti oyamba mukyala wa neibawo nti olw'okuba baawe amuyisa bubi, omuyamba otya? Mugenda kwogera bikiyengombya. Tekiriyo, tekikkirizibwa. Byolina okumuyambamu biwe baawe yennyini, oba abaana, wabaawo abaana nga balina abaana, biwe nga abaana babitwale, naye tobiwa mukyala wa neiba. Naam. Mwala wa neiba. Naam.
Naam, aya wayamnauna almaun itegeeza ki? Wayamnauna almaun, obutamma baliraanwa baffe bintu bikola ki? Ebikozesebwa ebyawaka ng'embazzi, akambe, olweyo, omunnyo, bibiriiti, ebyo Allah yatuuka okukolimira omuntu amma muliraanwa we ebintu ebifaanako bwe bityo. Ebyo ebintu bikozesebwa, naye muganda waffe yafuna ekizibu, yasanga ate neiba omusajja yava okujja olweyewuwe, naga nti neiba ono anuna atya olweye wange nga ate mukyala wange yaliyo, atisi yalitumye omwana. Kyapenda masala ago tugagawole tutya olowooza? Yafunyemu shakka natya, anti alimuhimu kiba kirungi n'omugamba nti obusiraamu tebukkiriza musajja kwogera na mukyala nga siwuwe, naddala nga mweyawudde. Nolwekyo munange bwoba olina kyoyagala, tuma abaana oba tuma omuntu omulala yina, oba omukyala ku mukyala akinone. Kiba kirungi n'omugamba, ayinza okuba takimanyi. Abasiraamu bangi tebabimanyi ebyo, ate atali musiraamu mimbabi awula, abo bo tebamanyidde ddala, abo bo tebabimanyidde ddala. Atali musiraamu ng'olina omugamba nti oba olina kyoyagala ewange tuma ki? Akuba wallahi tuwangalya mu mbeera yabuze, kubanga kati mukyala we asobola okufuna ekizibu awo nga neibawo yaliwo, nagana anti yagamba titugenda wuwe, n'ofuna obuzibu okiraba. So kiba kyagala kwogera mu njogera ennungi n'omubuulira nakitegeera. Ena abo kyebaba bakola basengukewo bonna, buli omu afuna ennyumba awalala, omulala agende mu Katanga ebwayise, omulala agende mu Kitoolo Entebbe, agamasala gagwe. Naye watali ekyo tegajja kuggwaako, ali muhimu baawukane. Baba nasiga beera, baba nasiga bwezeka ku masimu naye beeyawule baveewaawo, tebabeerawo awo. Naam, subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, omuki mukolo gwa neiba oguliko music, Sheikh Muhammadi bin Salih Al Uthaymin yagamba tegubeerebwako, bane ku neiba yagamba ne bwe gubeera gwa muganda wo nga ategese omukolo naye nga taddeko music. Sheikh yagamba nti oyo omuyunga mu butabeerawo, era bw'otobeerawo oba okoze bulungi nnyo eri neibawo, kubanga oba omwagaliza ekirungi, nti ekyo Allah takyagala, era siyinza kubeerawo nkwagaliza kirungi ekisinga ekyo. So omukolo gwa neiba oguliko endongo tegubeerako, wadde ogwa muganda wadde ogwa taatawo ne maamawo, obabuulira. Naam, assalamu alaikum.